Okay, oli ku Expo TV tuli ku mutimbagano YouTube, TikTok ne Instagram. Subscribinga, commentinga ate osharinge. Amanya mbeera omwana soda ngembera tugikwasakanya ne Abe Buterevu. Onaku lwa leero twakedde mu Mayuge. Onaku lwa leero ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa September tuli Mayuge. Bobi Wine akyadde e Busoga ng'ali mu campaign ye eyogenda ng'alambula ebitundu ebyenjawulo. So naffe nkoko twagikutte mumwa ne tusobola okuba nga tutuukayo tukutuuseko ekigendo beerayo live. Ze zina ensonga nga bwe zitambudde okuva bwe tusimbukidde okuva e Musita. Abamanyi Busoga Musita kiri ku kkubo eriva ejjinja ngodde Iganga oba tonnatuuka Iganga awo tu branchingidde off ne tuyingira munda. Akagendo kawanvu nnyo okuva e Musita okutuuka Iganga awo mu katawuni Kolansi wakoma. Ebisigadde okuva opaka Buwonda omukulu wagenda okuba ttaka lyerere enfuufu be baana baliwo era ogenda otuuka nga akatwe enviiri zo za brown kirizagaana n'ebimu ku bitusinze otwewunyisa mu kkubo simanyi oba lwaki oba abakulu bagambye nti ono omulenzi atera otulabisaamuuko bwe bategedde nti omukulu ajja tractor ezirima amakubo abantu badeeno tractor ezirima amakubo zakedde kulima kkubo era maaso awo ogenda kuba olengera kati simanyi oba omukulu bw'anaatuuka nga bagamba nti ate tractor nene ebadde esende efudde sooka olindemuuko okwo tusooke tugijjewo nga bwe baakola ekaseese bwe baateeka ekimotoka kinene ekya amazzi ekizikiza omuliro ne bakipaakinga mu kkubo wakati n'oluvannyuma bamala ne bakijjawo. So ne maaso eyo gye tugenda Expo TV fe abaasooseeyo Bobi Wine agenda okutuuka nga ffe gwali ku mukutu wabirabye dda naye nga tugenda beera live era tugenda gikola live. Bw'olaba vidiyo eno nga olwaleero luyiseeko ogenda genda mu vidiyo zaffe eza live olabe bulungi nnyo embeera nga bwegenda otambula malidaadi sana e Buwonda. Tulina bakadde baffe aba El Shaddai Money Service International bano bakoze kyattendo okusaasaanya akasente nga bayita ku mutimbagano. Enamba zaabwe zizaawo wansi osobola obbakubirako ne batambuza akasente okeetolooza ensi eno yonna bakajja mu ggwanga lyattu Uganda ne bakatwala yonna gy'oyagala. Ate abasalamu furniture bano basangibwa Bweyogerere Kireka opposite n'ekikubo ekyambuka ku Nabisonsa Girls. Bano balungi mu bya furniture beekwate balina office furniture, hospital furniture, school furniture, furniture w'omu nnyumba w'omu kisenge ate ku bbeeyi ensaamusaamu balina kibanja mpola bakupangisa n'okupangisa nabo bakubireko enamba zaabwe ziri awo. Ate naawe ayagala okwogerako naffe butereevu enamba yaffe eri awo 0770 omanye eri abagamba mutemanyi kusoma eri 0770 944 266 oba otuweereza aka message ku WhatsApp oba otufuna bulungi. Sebo embeera bwetyo bwetambudde abantu bangi ku makubo bamulindiridde bannabyalo tuyiseeko mu makubo awamu nga bazimbyewo ebiyitirirwa nateranga biraba ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga biriko emmuli nga biriko n'ebintu ebya kalica mbugo engoma ezikubwa naye sebo ne ku Bobi Wine nsanze abasoga omanyi bamutuuma Lyangobi abasoga bamutuuma Lyangobi nsanze bazimbye ebiyitirirwa nga bataddeko ebifaananyi. Waliwo akasente akeetuuse nako nga bamutegekeddewo n'embuzi kimeeme y'embuzi. Abakulembeze bangi basitukiddemu. Ndabyeko omukyala owa Jinja City Manjeri kye bakutwika. Ndabyeko omukulu eyagwa mu kalulu ke Kamuli side ze omukulu Bijirwa Moses. Nendabako n'omukyala ow'Ebuyukwe naye yagwa eyalina kaadi mukyala Farida Nabatanzi. Ndabyeko ne kansala Mosh yakedde kujanjawaza yakedde Busoga era kati n'olusoga kyemmanyi yalutegedde dda. Abantu bangi squad nnyingi tugenda sooka ku radio program egenda beera live ompewo era tugenda gikutuusaako. Tugenda sooka ku radio Busoga 1 eya mukulu Paulo Mwiru omukulu Odwoli yagenda obbakwasaganya bamutegeera ensonga zigenda tambula maliraadi sana. So kankuwe vidiyo eno ogirabe okuva etutandikidde okuva e Musita paka e Buwonda ku ground then ka live kajjakawo maaso awo nga Robert Kyagulanyi Centamu amaze otwegattako paka nani stop wanaaviira e Buwonda ayolekere bangambye agenda ayita Iganga ayambuke kuba olunaku lw'enkya agenda beera Busiya luddako abeere Embaale. Amanyi omwana soda nakoze ne Abe abaagala okwogera naffe enamba yiiyo nze vidiyo kangi kulekere mala okwetegekera live Expo TV subscribinga
commentinga ate osharinge. Mukama agira akutukuumira.
kono mukyala wange webuyugwe.
kiriwo anko. Tuvaako mu kasenta muno. Tuva sawa walisakasi tukiridde wansi tubeyo waggulu. Export TV to the world.